Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano abashifa the hustler guys, mwebale kunjagala, mwebale kundaga muhabbat ompya nenkusaba subscribing okone ne kadenga video yange gyenateekangayo hante gujja kubanga osooka okugifuna olunaku olwaleero nzize n'amawulire agatali gasanyu n'omulundi n'ogumugakaabya. Bannange twesabire nnyo naye eggwanga lyaffe Uganda, ya Rabbi Allah tusaasire busaasizi. Buli omu atuuka okubeera ng'ali gy'ali mu butuufu agamba saagala kudda wakolwa embeera embi eriyo. Amawulire ge nnina gakwatagana ku kisaawe ekyaffe eky'Entebbe. Weri yenna munnayuganda ng'odda mu ggwanga lyo oba munnayuganda ng'oyagala okutambula mugendako mu nsi z'ebweru, mukwano owuliriza bino, manya by'olina okubeera nabyo okusobola okuyita ku kisaawe ekyo. Ebintu byakalubi, ebintu byakaaye, oba kiki oba kiki tewali amanyi, naye ng'ekiri mu ggwanga nga mumanyi ebintu bya covid ya solution gye batowa. Gwe mukwano gwange ng'odda e Uganda, oba olina ebbaluwa ya covid oba tolina bbaluwa ya covid, olina okutuuka e Uganda ne bakugema ku kisaawe. Oba olina ebbaluwa oba toyina ng'ovudde eno baddamu ne bakugema omulundi ogwokubiri, olina okuba nga olinamu ssente ezitaka wansi wa mitwalo 15, kuba n'ebbaluwa etandikira ku mitwalo 11. Naye munnange ggwe okusinzira ekiseera ky'onaagenderamu ebintu biyinza okuba nga bijja kuba bikoze eki bikyuseemu ng'akasente kasinzeeko awo. Woba toyina ezo ssente mukwano gwange bajja kukwata paasipooti yo paka onasasula ssente bakukebere. Kati amagezi genkuwa, woba osindika ssente si kirungi kuzeemalako ng'onaatera okuddayo, oba omuntu ajja okupiikinga ku kisaawe mugamba ajje n'ezo ssente osobola okuba nga munnange ofuna ebbaluwa eyo ng'oyitawo. Tulina okugondera munnange amateeka. Kati gwe munnange ali e Uganda ng'ojja okuba ekyeyo mukwano gwange, olina okuba omwegendereze ennyo ennyo. Baana bangi bebasazizzaamu flights zaabwe ne zibaleka. Mutuufu osasudde obukadde n'obukadde bw'ensimbi naye emitwalo 25 ne gikulemesa okulinnya ennyonyi. Mukwano gwange ali e Uganda, fuba okulaba nga w'obeera ojja ku kisaawe ojja teeka ku ssente ku mobile money, eteekako ssente ezitaka wansi wa mitwalo 3. Nga bwe nkugambye ebintu bisobola okukyuka. Essaawa eno basaba emitwalo 25 naye okusinziira wonagira biyinza okuba nga byeyongedde okukyukamu. Kyenvudde nkugamba mukwano gwange, ku simu yo teekako ssente ezitaka wansi wa mitwalo 3. Emitwalo 25 gyaki ogenda tuukayo bakebere covid omulundi ogwokubiri. Ogenda kuva ku kampani gy'ova oba wa gy'ovudde yonna nga bakebedde ng'ebbaluwa eyo giyina eya essaawa 72 naye bakwagaza ebbaluwa endala eya test and fly bagiyita rapid test. Ebbaluwa eyo babeera bagikwagaza mukwano gwange emala ssaawa 5 ku ssaawa 6 wakati awo. Ogendayo ku makya kisinzira ku flight yo essaawa zeeriko. Obeera olina okukwata obudde bwe kuba kukeera mukwano gwange. Keera bwe babeera bagambye essaawa 8 nze ngamba wandikedde ku makya n'otera n'ofuna eyo ebbaluwa mu budde, then n'osobola okukola ki okutambula. Jjukira bwe wayitawo essaawa ng'ebbaluwa yeeyo tennadda, ebyokugenda oba ogenda bisazaamu. Byokugenda oba ogenda bisazaamu emitwalo egyo 25 giba girina okuba nga gikulimu. Ofuna chance ne batakusaba ezo ssente, lwaki nkugamba oziteeke ku mobile money. Wotuuka wali nga bagambye okukebera, ssente ezo obeera osobola ozisindika ku ssimu y'omuntu, kuba nsubira abasinga bakozesa mobile money olw'ensonga nti abaana abamu bakuba amasimu ewaabwe ne bazibasindikira. Kati wezibeera ku mobile money yo kibeera kikuyamba. Wobeera osobodde nga muzira kisa munnange akutambuliddeko ng'osabye ennyo ne batazikusaba ssente ezo, osobola otuuka gy'otuuse yonna n'ogamba ng'olaba oyiseewo waka babadde n'obwetaavu oba ng'ozeewo osobola okuzisindika n'oziddiza omuntu oyo. Naye nga mikwano tubeere beegendereza. Ekisaawe kyafuuse ekisaawe si kyangu ennaku zino okuyitako. Abaana bakaaba, abaana bafiiriddwa ssente zaabwe
ataddemu obukadde n'obukadde bwa ssente emitwalo 25 ne gimulemesa okulinnya ennyonyi. Kitegeera nga nte alina kuddamu kunoonya ssente za air ticket, anoonye ssente za covid ez'essaawa 7:2, then anoonye n'ezino ez'oku kisaawe eza Colonel wa Test and Fry. Tubeere begendereza naye nga kyembakubiriza kunyikira kusaba gwe munnange ava eno oba mu ggwanga yonna gy'oli ng'odda Uganda bamu n'emitwalo 15 gyo gikubeeremu balina ogikusaba mateeka oba omuntu ajja okupiikinga mugamba ajje ne ssente ezo. Tubeere bulindala ba mikwano, saagala bakwatire ku kisaawe omalewo ebbanga ogakaabe. Mukwano gwange nkulabudde nga bukyali mbeera bulindala mu nsonga y'akasente ekikubeeremu obeere ng'okimanyi. Oleme gamba nti ate mbadde simanyi sirina kye nali mpuliddeko, kifa kulabudde bukyali. Akasente kakubeeremu mu nsawo muganda wange. Nenyongera okubajjukiza bannaffe aba Dawuda Roden Events nga bano balina buli kitimbisibwa ku mukolo. Buli mukolo gonna g'omanyi okulekejja abasawo Abaganda Dawuda gy'atakolako. Oyo aba fire naye ng'ebisigadde byonna Dawuda Events abikolerako. Oyagala kwambaza bagole bo, oyagala byakutimba, oyagala tenti, oyagala butebe, disco oba keeki, akola ku zi birthday bana yesimanyi buli kyakutimbisibwa buli mukolo okuleka ogwo gwe mbagambye gwatakolako, naye ng'ebisigadde byonna abikolerako omukolo gwo ne guba kiriya walla nga buli atuuka wali agamba omwana yategese omukolo. Kitegeera waneno nenjongera okujjukiza bannaffe aba Seriam Joyce. Poze namba ya Dawudi Events ogenda ogirabaawo gy'ojja omufunirako. Osobola omusindikira WhatsApp, osobola omukubira direct, osobola omusanga ne ku Facebook n'olikinga page ye n'omuweereza message ne mwogera mu nsonga za bizinensi. Nenyongera okujjukiza bannaffe aba Seriam Joyce nga bano bakolera ekyokulya okuva mu bibala byonna by'omanyi. Omukolo gwo oguteekako Dawuda Events nga ye mutimbi, Seriam Joyce nakubira ekyokunywa eky'omulembe. Omukolo guba malidaadi saana. Gwe wenna ayagala okuzimba, ng'oyagala omusenyu, oyagala buloko, oyagala kusombera bizimbisibwa ku hardware, osobola okwekwata Shifada Hasola. Enamba yange yeeyo. Jangu mu inbox yange omukwano ku nsonga ya mirimu, oba ng'olina ekintu ky'oyagadde nkuyambemu, olina obuzibu oyagala okwogera nange, olina kyoyagala oyisa oyagala nkikutere ku channel yange kimanyike mu nsi yonna, totya inbox me mukwano. Osobola okunfunira ne ku Facebook Shifada Hasola, n'olikinga by the way ne page yange gwalina business osobola okulanga nange, nsobola okukubira akalango business yo nemanyika negenda ku ddala nte mukwano gyoba togisuubiddeeko. Ezo ensonga zonna nzikolako jangu bintu biba byakuteeseganya naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Allah bankumire abawo ekyo buli omu mutima gwe kye guyayanira. Bannaye temukowa kusaba ba mikwano naddala bakadama bannanga bali mu biyumba, ofunamu enkenyera sweetheart kamera wansi osabe, zukka ekiro osaleko oba osabe. Allah abeere nga akugondeza obuzibu obwo bw'oba ofeesinze. Naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Sharinga video yange eno ne mukwano gwasobole okumanya eki ekigenda mu maaso ku kisaawe Entebbe oba ekiri mu ggwanga lyaffe erya Uganda essaawa zino. Likinga, commentinga, kwegamba I don't know n'okudono, naye nga mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.